Okyalaba okwanjula n'embaga. Abantu bonna pakasizo. Tugenderawo bannange kyadoono Victoria nayo eri mu Buganda eno yesese teekawo ensonga giteekawo teekawo ebiraawo waliwo ebbaluwa ey'emmengo mukama wange gye mwerabira naye asiimye agibawe nammwe mu gitimbe mu maka gammwe. Delta TV tukole tuli wano n'omugole omwami simanyi omulaba. Kabongeko mugole. Congratulations. Thank you. Kitambudde kitya? Nga bw'okiraba matiri bona. Abalekola mukolo. Walabye eriiso lye. Ndirabye. Walabye face ye. Ndirabye. Akwadde smile. Andeka situdde. Naye nga mwagala. Byemuzuddemu. Essookera ddala njagala mugezi. Omutwe gwe gunyamba. Nti mugezi ye nga ye. Ekyokubiri yantegeera mangu. Ate anjagala. Wanjawulo. Mukama atwadde ekisa. Omusuubiza ki nga nze makaako? Nze nga kumwagala omukwano ogususse ku guno gwe yakalaba. Tannalaba. Watutandika butandisi. Ddala mujja waabwe ajja eno. Afumbe. Si necessary kufumba tweyagale. Mweyagale mubere update. Muwereze kayimba. Akayimba. Nali mwadde akayimba. Lwaki ompadde kayimba? Lwaki simuwa buyimba? Muwereze kwamanya oba CD yonna oba alubamu yonna kwamanya. Akayimba akasookera ddala kemuweereza nti kyolowooza kyendowooza. Irene Ntali. Ko kennyini. Nebaza mikwano gya Doreen okumubeererawo ate nsingira ddala okwebaza mikwano gyange abantu bange abamperekedde ne bajja naye waggulu wa byonna yakwebaza Katonda abaddewo n'atutambuza okutuusa wano ate nga yakyatutambuza n'okusukka wano. Amiina. Muganda wange weebale butatuswaza n'otuukiriza olunaku luno ne wasuubiza bambi nammwe mwebale tuweesa kitiibwa ne mutwaniriza bulungi ne muteekabira bulungi. Anema be Dak Mamega iti Doreen Kenya. Haya basi. Mambo ya pili, nashukuru Mwenyezi Mungu. Awonzija. Animepea bibi yangu Doreen. Anipea Doreen kukuwa bibi yangu. Walai. Uzima wangu umebakia kwa dunia hii. Nasikia hiyo. Spotted. Jesus. Gazed. Picked. Jesus. And isolated. Jesus. One beautiful lady. You are so good. You are so good. King of all kings. Lord of all lords. Leon of Shalom. I am giving you the Kanziyo bannanga akalulu
Kituufu ate n'okusaba kooka nenekekwa ebintu mubyekoza amaloko bafuuyira bajjako obulwadde kati mwetaaga mukwase kanzu olwadde omwongera teeko mukulu obuzaayo ki kumwebaza mbuzaayo baasa ssebo genda mu zero omulabi gamba bugakikiza agenda okutekayo omukono agisumule agiwanulako nakusinga lunaku luli nansiiba no n'okusiiba baleme kubaawo liiso lyonna litunula nga nze emirundi 11 emirundi 15 otyo mukulu kati gwe biveemu Doreen n'alondako otyo kaakati mu kiseera kino buli omu akutte ne bakoonaganya mukoonaganyeko buli omu agenda kutandika okulya lumako okweriisa kwa ku mbaga yeye yeetikka tugende maaso temutunoonera mikolo gy'abaganda tugende muganda wange kati abubalekere kale katuwulire mukwate ku nsingo nga okimanyi nti tekiri bafumbo tetunagattibwa olina akakomande nteredemu kano ka satalusia ndiko mpolampola paka olunaku lwakabiri teredemu nokunywa bingi kimanyi muntu wa fruits na juices zebasita
ensawo yaffe esooka bwetyo bewedde era nga tugamba nawe tulindiridde okubeera ng'omukolo gwo tugulaga wano ku Delta TV n'okutegekera buli kimu gwe nabeera yasibiddwa okutulaba osobola ogenda ku YouTube Sharita's Show nolaba programu yaffe ya mami eyakolamu era ne programu yaffe ey'okwanjula n'embaga abantu mwe mugenda ne mwebuuza banaye temuli music munnange YouTube yatujjirira copyright ebeera etusumbwa so tujja kubeera nga tuteekamu ez'enjawulo naye nga si ze ziri ezaalagirwa kuba nabo abaziyimba beetaaga munnange copyright wabwe okufuna mu kintu kyabwe oba okitegeera ayino leka tugende mu bulango bwe tukomawo tugenda kulaba omukolo gwa Moses ne Prosi nkyali Sharita mazima wanvu Sharita's Bridal lw'erinnyo ate bw'obeera oyo ya okola omukolo ng'onoonya reception retreat birthday party byonna photoshoot ow'okusulako osobola ogenda ku Malakai ekoloji wali ekitende bewasinga katugende mu bulango tukomawo okyalaba okwanjula n'embaga